nti obulwadde bwa COVID-19 bukyaliwo. Tubasaba ng'eggwanga okweyongera okugoberera ebiragiro ebituweebwa abasawo n'okufaayo okulaba nti obulwadde buno tubuziyiza mu bitundu byaffe eby'enjawulo. Christmas season eno nga bw'etuuse kyandibadde kiseera ekyokulaba nti tetujja jjikuza nga bwe tutera jjikuza. Abantu abasinga twagala okukyala n'ogendako mu kyalo n'ogenda n'obeera n'ab'eŋŋanda zo mu ngeri emu oba endala. Tubasaba ku mulundi guno okubeka simu oyogere n'omuntu ng'okozesa olukomo oba kye tuyita online methods. Bw'oba olina ky'oyagala okusindika tukozese mobile money okubeera nti tubaweerezaayo ebintu oba ensente ze banaakozesa. N'olwekyo kikulu nnyo okulaba nti sizoni eno tugikozesa okulowooza ku bulamu bwaffe. Social media kaŋŋambe ensi yonna weesanga nti yo weeri nnungi erina okuwa abantu amawulire amatuufu, naye ebiseera ebisinga abantu bagikozesa mu bukyamu. Ebawa amawulire agasasamaza, amawulire agawanika abantu emitima, ekintu ekitali kituufu. Naye kye tulina okukola nti singa amawulire ago gaba gazuuliddwa nti mafu, tuvaayo mangu ne tukola sitampu eraga nti fake. Ne tuteekako ekigambo fake nti mawulire mafu, sitampu eyo nesobola okuba nti etambula ku mitimbagano egy'enjawulo. Oclarifying ekyo social media kyeba ereese oba okulimbulula social media kyeba etadde ku mpewo.